أن لا إله إلا الله تقدس وتمجد أن شباه ذاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونسعى له في برياته، فجزاه الله عنا بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الرحمن، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، واعلموا أن خير زاد التقوى. تنا مجفقة المبكين فقا الله سبحانه وتعالى وكساسرا من بمحمد صلى الله عليه وسلم تريكم سلو بين الذي يعبد والذي يعبد. سلو wakati wasinza ne gwe basinza waliwo olusalosalo olunene lwe twayingira mu bitendo bya Allah alfiiliya ebyebikolwa amadda tawhidi kye bayita sifatullahi alfiiliya, ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebyebikolwa ye byakola nga byeyawulidde ku baanadamu, nga we twalaba okulaba n'okuwulira ne tulaba okwogera baganda bange ab'ebitiibwa kwa Rabbuna tabaraka wa ta'ala yagamba abasajja b'omulimu gwa Nabiyullahi Nuh alayhi salatu wassalam we yagamba nti wahamalnahu ala dhati alwahi wa dusur tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufir. mukubiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina amaaso era alaba Rabbuna tabaraka wa ta'ala, era ng'okulaba kwaffe si kwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala wabula abamanyi batulaga bana tawhid nti Rabbuna tabaraka wa ta'ala yara wa yasma'u, Allah alaba era awulira, era nga bwe yeetena n'agamba nti asma'u wa ara, bannange nze Allah wammwe ndaba ate era mpulira. ne tugamba nti okuliwulirako n'okwa Allah kwawukana. okwa Allah kuli ala wajhi al-akmal, kuli ku mbeera y'okuba nti kujjuvu nnyo nga la yakhfa alayhi khafiya, tewali kiyinza kubanga kimwekako Rabbuna tabaraka wa ta'ala okugamba nti takirabye ate talemwa, nga la yakhfa alayhi shay'un fi al-ardi wala fi as-samaa, tewali kyagenda kugamba Allah kyogenda kukola Allah agambe nti takirabye oba takyetegerezza bulungi. kati mu mbeera y'okulaba Rabbuna tabaraka wa ta'ala alaba. wekyajja mu Bukhari ne Muslim mu hadithi eri sahih egamba Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti inna rabbakum tabaraka wa ta'ala laysa bi'a'war, bannange mukimanye nti omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala si wattulu si wa liiso litya limu, alaba. ne tugamba mu bitendo bya Allah byeyeteena nabyo ebyebikolwa kwe kuba nti Rabbuna tabaraka wa ta'ala yasma'u, awulira, ng'awulira annajwa obwama, awulira amaloboozi g'abaana Adamu, awulira ennimi zonna. manyi baleeta ekyokulabirako Sheikh Salih Fawzan yakireeta naleeta essuura eyitibwa qad sami'a gye tuyita mujadala, omukyala gwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'ayina byamugamba ku bifa mu maka ge, wabula ng'abimugamba mukama Aisha radiyallahu anha n'alowooza nti waliwo ensonga z'omukwano oba ez'okwogereza ezigenda mu maaso wakati w'omukyala Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, naye ate bagenda okwogera byonna bye boogera. وقد سمع ذلك ربنا تبارك وتعالى فوق 7 سماوات. الله سبحانه وتعالى ما بيننا وليلا الله نسى السورة نقم قد سمع الله قول التي شتجيزان تبانو باري بوغرا مكاما ومشاقم نبي محمد صلى الله عليه وسلم مكاما نيات ربنا تبارك وتعالى وليلا إذي قاموا بيومشارو بيراقم نبي محمد صلى الله عليه وسلم فتكرز اعتقادا جازما يقينا وككرز وكنا مديروك نيوه تي الله سبحانه وتعالى يسمع أكلك
awulira wa yara era akola ki eri alaba. Batugenda ku nsonga zigenda kuba bbiri. Ensonga esooka ye yarad okuzzaayo ad-dalal wal abatil wal khuzabalat, okuzzaayo obubuze ne katemba w'abanadamu gwe bazanyira mu nzikiriza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheekh wajja wano n'akola raddu yonna okuzzaayo kwonna bamukitwala nga kuwalampa nga kuvuma si bwe kiri. Yali nkola y'abasalafu salih abatukulembera okuba nga bajjawo obulimba oba ensobi bo bennyini zaboogedde. Wabulamu ensobi eyogeddwa kirimu mbeera za mpisa eza ilimu okuba nga obagamba nedda luli nayogera bwekiti naye ekituufu kyekiruwa kyekino. Kati wabeerawo ate omwanadamu akuyambako okuzzaayo okubuza kw'obuzizzaamu abanadamu kiba kyamuwendo oba okubeerawo omwanadamu alwanirira amazima. Ovidiyo etambudde ebbanga ddene ey'omwanadamu abaali ku mawulidi nga nnyonnyola okukka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yakozesa ebigambo bitali bya buvunaanyizibwa n'agamba mbu, yakozesa ekigambo ekigamba mbu waliwo abagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ka, naye ate ng'okukka kitegeeza nti Allah alina omubiri kuba kwa muntu. Ekyo nno ne tukissa ku bbali. N'ayogera ekinene nnyo ekigamba nti aya egamba nti arrahmanu ala al-arshi istawa, kitegeeza istawa kitegeeza kusaasaana kwa kusaasira kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagenda yabyogera nga waliwo ne mufti omu ku bamufuti ng'alinga amunnyonnyola, yaleeta ekigambo ekigamba nti rabbuna tabaraka wa ta'ala la yughayyiruhu taghyir al-ahwal. Kituufu Allah subhanahu wa ta'ala takyuka na kukyuka kwaki kwa mbeera, wabula ate mu nzikiriza entuufu y'abasalafu salih nuqirru wa nuthbitu, tukakasiza ddala yaqinan okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala kyeyetenze nakyo oba nabbi kyamutenze nakyo tukikkiriza buki bukkiriza nga tewaliiwo kuyingizaamu ntegeera yaffe. Oba kategerekese? Naam. Salaamu alaykum. Hadithi ntuufu egamba nti rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu rabbuna ila as-samaa, Allah akka okuva waggulu nakka ila samaa'i dunya, ku ggulu ly'okuki ly'oku nsi, kulla laylatin buli kiki buli kiro, hiina yabqa thuluthu al-layl al-akhir, nga wasigaddeyo ekimu ekyokusatu ekyekiki ekyekiro, kitegeeza ssaawa 9 ssaawa 10. Yo hadithi Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ate eri muttafaqun alayhi. Tukkiriza wa nuqir, tukakasiza ddala yaqinan nti Allah subhanahu wa ta'ala akka mukukka n'agamba nti man yad'uni an yansala fa astajib lah, mwanukule man yas'alni ani ayina kyambuuza kyonna kyansaba kyonna fa'uti muwe, man yastaghfirni ani ansaba okumukola ki okumusonyiwa faghfir lah mukole ki musonyiwa. Kati omuddu yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala takka kuba kusaasira kwe tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala kakitegeeza ayina omubiri kubanga okukka kw'abaana Adamu. Kitabo kiyitibwa aqidatul wasitiyya ekya Ibn Taymiyyah, Sheikh yakisaanuusa n'akinnyonnyola, yayitibwa Sheikh Salih al-Fawzan. Yagala okutegeera ebyo genda ku peegi ya 94. Yagamba nti yanzilu rabbuna nuzulan yaliqu bijalali, Allah kakituufu mu kukka okweyawulidde ku ye, wa nu'minu bih, tukkiriza nti Allah ka wala nushbihuhu binuzuli al-makhluq, tetufaananyiriza kukka kwa Allah na kukka kwa kiki kwa kitonde. Nti ng'omuntu wanakka ng'ava mu motoka akka okuva mu landikuruza ye akka amadaala, fe tukoma ku kiri nti Allah subhanahu wa ta'ala akola ki
akka wabula takka nga gw'onokka ng'ova mu kalinaayo omuwosula takka nga wonokka ng'ova ku kitanda. Sheekh kyagamba nti wala nushbihuhu binuzuli lmakhluq, togeza n'ogamba nti kati Allah alabika ka nga bwenzika nga nva ku kitanda oba bwenzika nga nva mu mmotoka oba bwenzika nga nva mumaki nva ku madaala ag'ennyumba. Liannahu subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay, tiwali kimufaanana. Rabbuna tabaraka wa ta'ala yagamba nti ila samaa'i dunya, Allah kakuggulu ery'oku dunya, ay samaa ad-dunya min idaafati al-mawsuuf ila sifatihi. Allah kakuggulu ery'oku dunya nga Allah atenda okukkaka nawe wakola ki wawakka. Yabqa nga wasigaddeyo thuluthu al-akhir, nga wasigaddeyo hiina yabqa thuluthu al-layl al-akhir, nga wasigaddeyo ekimu ekyokusatu. Salaamu alaykum. Rabbuna yanzil, Allah kabikka okuva waggulu bingi, nga mubikka okuva waggulu Allah subhanahu wa ta'ala akola ki akka. Mulimu banaqira bayogera omuli Allah subhanahu wa ta'ala byassa okuva waggulu, mulimu al-matar enkuba, ne mbeeramu arrahma wal barakat okusaasira n'emiki n'emikisa, ne mbeeramu Allah okuba nti Qur'ani yagissa kuva waki kuva waggulu, ne mbeeramu nuzul al-malaika okukka kw'abamaki kw'abamalaika ng'enkuba etonnya nga ekyajja mu hadith nti buli qatra buli ttondo likka neki likka ne malaika oba likka ne malakun okuva waki okuva waggulu. Kati oyibanga ebyo bikka, Rabbuna tabaraka wa ta'ala wasafa nafsa, Allah yeetenda n'agamba nti akola ki akka. Wabula ani atugamba nti Allah akka, si Muhammad gw'atudde wano. Tegeeza atugamba nti akka ye nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ng'ekyajja mu hadithi ya Aisha. Lwaki twakasa nabi Muhammad byatugambye ku Allah olwa hadithi ya Aisha egamba nti amarahum rasul wa amarahum, rasul alina bye yabalagira basahaba, addamu n'abalagira. Basahaba ne balaba nga byabagambye bingi bizito. Faghadiba rasul, namugamba nti anta rasul, oyina byokola ng'obikola kubanga gw'oli mbaka waani? Mbaka waani? Wa Allah. Hadithi ya Aisha, kubanga gw'oli mbaka wa Allah. Faghadiba ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, rasulu n'anyiika n'abagamba nti ana atqaakum billah, bannange nze abasinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'lamukum bih, era nze abasinga okumumanya. Kati nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, omuddu kye yalina okutegeera mu bigambo bye nti yatugamba nti Allah kaye nabbi simbu. Salaamu alaykum. Oba wategerekese? Kani wabirawo abagamba nti okukka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza rahma, kitegeeza kukola ki kusaasira. Allahu akbar. Sheikh agamba nti anna fihi thubutu an-nuzul al-ilahi, hadithi eraga nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti Allah ka huwa min sifati al-af'al, era nga kiri mu bitendo bye ebyebiki ebyebikolwa. Wa fil hadith aydan ithbat al-ilm, era kiraga nti Allah ali waki ali waggulu. Kuba obujulizi bungi obulaga nti Allah ali waggulu. Wadde basajja ba ashaira n'abasuufi bo bagamba nti anedda Allah ali buli wamu, wabula enzikiriza entuufu Allah ali buli wamu mu kumanya kwe, wabula bidaatihi mu bwennyiniibwe ali ku arushi. Olwa aya egamba nti sabbih isma rabbika al-a'la, gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tendereza erinnya lya Allah owawaki owa waggulu. Aya endala Allah yagamba nti amintum man fi ssamaa, abange temukkiriza oyo ali waki ali waggulu. Ni wajja hadith nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam weyagamba nti ala ta'manunani, abange
temunnesiga wa ana aminu man fi samaa ng'ataali waggulu annesiga yanzisaako obuki obubaka. Salaamu alaikum. Kati ebigambo by'omuddu ebirengezza hadithi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yenaabifuula nti mbu n'okugamba nti Allah akka yenaalowooza nti okukka kwa Allah kubanga kwa muntu. Banna aqiida bagamba nti man ankara sifa yenna agezaako okuwakanya ekitendo kyonna wasafa bihi rabbuna tabaraka wa ta'ala nafsa nga Allah yashkola ki yeetenda naki nakyo yakfuru ijma'an akaafuwala obusiraamu tasigaza. Tukoma ku kiri nti Allah akola ki akka. Tetugamba nti kati Allah mukukka akkira ku madaala abuuka bubuusi nga kinyonyi akanga omuntu wako okuva mu nnyonyi akaakutamye nedda. Wala nushbihuhu tetufaananyiriza kukka kwe bitonde. Oba wategerekese yenna wakanya ekitendo nabbi kyeyogera ku Allah subhanahu wa ta'ala oba Allah kyeyeetenda nakyo akaafuwala obusiraamu tasigaza. Ijma'an ekyamanyi bonna bakyegattako. Kami tudda kubagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala okukka kwe kitegeeza rahma. Sheikh agamba Fawzan yagamba nti man awwal alhadith abavuna hadithi bianna ma'anahu nti amakulu gaayo nuzulu rahma kitegeeza kukka kwa kusaasira au amrahu oba Allah kussa kiragiro. Yagamba hadha ta'wil okuvunwa n'entegeera eyo baatil kufu kuziike lianna al-asl kulwokubanga ekitegereka mu hadith al-haqiqa kitegeeza ekyo kyennyini Allah kukka wa adamu al-hadf si kukyusa bigambo byani bya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ti hadithi etegeeza kusaasira kwa Allah kwekola ki kwe kukka kulwokubanga rasulu sallallahu alaihi wasallam mu hadithi yagamba Allah agamba nti man yad'uni fa astajibu lahu ani asaba eyo nun edda eryani eri Allah si kusaba kusaasira kwe ani asaba nze ye kennyini yasse. من يدعوني فأستجب له فهل يأخل أن تقول رحمته أو أمره هذا المقال باطل. Sheikh kyaga kisoboka okubanga Allah mu bigambo byategeeza kusaba ate musabe kusaasira oba musabe kiragiro kye n'agamba nedda entegera n'enzivunula nvundu. Salaamu alaikum. Netudda ku kigambo ekyokubiri kyeyalengezza naawe mulira mu aqida ekigamba nti aya egamba nti arrahmanu ala al-arshi istawa tekitegeeza Allah kutebenkera ku namulondo oba ku arshi. Kitegeeza kusaasaana kwa kusaasira. Vidiyo yani yali agirabyeko bilfato jiina. Naam. Assalamu alaikum. Tusooke tuddeyo ku definition ya arshi. Arshi kyeki banna aqida bakigamba nti sarirun murtafi ntebe oba kitanda ekiri waki waggulu. Tahmiluhu almalaika kistudde baki bamalaika dhu qawaim kiriko enkondo tahtahu kursi wansi wakyo waliyo ekyaliriro. Seka wange bitegerekese sarirun murtafi'a ntebe eri waggulu. Yastawi alayha rabbuna tabaraka wa ta'ala Allah tebenkera kuyo. dhu qawaim eriko enkondo. Nokyaja mu hadithi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam weyagamba nti ana awwalu nze agenda osooka abaana Adamu bonna man yahshur nze agenda osooka okukola ki okuzuukira. Yaga nti fa ara Musa njakuba nabiyullahi Musa akhiran ng'akutte ala qawaimi arshi ku nkondo zaki za arshi.
فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بسعقة الطول njakuba simanyi nti yadda mangu engulu vivena oba aba akyabikiddwa ki ensozi kujuza okulaga nti arusha erina enkondo erina ki enkondo arusha esitudde bamalayika nga ekigambo arushi kijja nga kitegeeza arushi nga namulondo yo nga yo ne wajja arushi nga kitegeeza arushi ne kulusi arushi ne kiki nekyaliriro ne wajja arushi nga kitegeeza arushi wa man hawla al arsh nga kitegeeza arushi n'abagikoze eki n'abagyetudde bamalayika yahmiluuna al arsha wa man hawlahu bamalayika basitudde arushi tifenna n'abagiri emabbali ekyo mukitegedde nga byonna bisobola okutegeeza mu Qur'an Karim arushi nga arushi kitegeeza namulondo wabula namulondo ng'etudde ku kitibwa kulusi tifenna kale bano era eriko ki enkondo yeetooloddwa bamalayika awo namulondo yeeyo wabula ekyaliyiro kyokka Allah yagamba nti wasi'a kursiyuhu samawat wal ard ekyaliyiro kisinga amagulu omusanvu n'ensi omusanvu kati ate arushi ekisinga okwewuunyisa nti omuna abissaamu entegeera yammwe kati ate arushi nnene nnyo ate osinga kulusi wadde ate arushi eri waggulu waki wa kulusi banna aqida abatuddewo bija mu bwongo munakyotera kyakuddusa eddwaniro kubanga nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti law ukhidha samawati as-sab'a singa bakwata amagulu omuki omusanvu wal aradhin n'ensi omuki omusanvu wal kurusi n'ekiki n'ekyaliro nebissibwa fil arshi kunnamulondo Allah watebenkera yagamba kal halaqa bifaanana nga olaba akaweta ulqiya fi wadin akasuuliddwa mu lusenyi tuli mu aqida kati omuddu yawemulira mu nzikiriza atya ogamba nti aya egamba nti arrahmanu ala al arshi istawa kitegeeza istawa kitegeeza kusaasira kusaasaanira Allah kwasaasaanya eri abaana Adamu nedda nuqirru wa na'taqidu i'tiqadan jazima kakasa okujjudde okakafu ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala yeeyogerako n'agamba nti omusaasizi atebenkedde ku ki ku namulondo wala nas'al tetubuuza kaifa stawa atebenkerako atya asalako atuulako kiswayiri bw'atuula yeesigama nedda kubanga as-su'al an dhalika omuntu wakibuuza mwattu asobola okukaafuwala tukasa kimu nti rabbuna tabaraka wa ta'ala ala al-arshi istawa era amanyi bagamba nti Allah okukozesa ekigambo wamanya mu mannya ge naga nti arrahman kana la ya'rifuhu al-arab dhalika al-ism qabla an-nubuwwa bantafsiramu nti ekigambo arrahman oba erinnya lya Allah arrahman oba tebakimanyi nti arrahman ekigambo tebakimanyi abawarabu nga beesembesa etteeka erigamba nti wa idha qila lahum usjudu lirrahman qalu wama arrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura bagamuvunamira omusaasizi bagamba omusaasizi yaani arrahmanu ala al-arshi istawa omusaasizi atebenkedde ku namulondo ye tekitegeeza kusaasira kusaasaana kuva waggulu obwo oba omulidde mu nzikiriza tukakasa mu bitendo bya Allah ebyebikolwa nti Allah subhanahu wa ta'ala atebenkera kuki ku namulondo wabula tetukkirizibwa kubuuza kaifa bw'ogamba nti Allah wakka mbw ate ku ggulu erisooka aleka yaani oba ogenda kaafuwala kubanga mu bigambo omuddu yayogera yagamba nti Allah wakka ate ku ggulu erisooka aleka yaani
bingi mwa twefaanako bwebityo nga tulina bikkiriza bukkiriza nga tetwebuuzizza ekyokulabirako. idha kabbara ahadukum fi salatihi, omuntu akuba takbira mu ssala tuli ffenna, fa inna Allah, mazima Allah subhanahu wa ta'ala yansubu wajhahu tilqaa wajhi almusalli. Allah ajja mu maaso g'omuntu akola ki? Asala. Bw'ajja mu maaso g'omuntu asala, waggulu alekayo ani? Naffe tukimubuuza. Ekyokubiri, tuli ffenna bonna Allah mu maaso gaabwe, abantu bonna ab'e Uganda gy'atya mu maaso gaabwe, najja ne mu bantu abasiraamu abali e China, najja ne mu maaso g'abantu abali e Japan, najja ne mu maaso g'abantu abali e Saudi, n'abali e Qatar, n'abali e Dubai, ajjayo atya mu maaso gaabwe. Yensonga lwaki la nukayif bila takayif, tetugamba nti atajjawo atya. Ekyokubiri, salaamu alaikum, okulaga nti munnabidi'un yawumulira mu aqida, buli mwanadamu gw'aba asala ayogera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amuddamu ng'asoma al-Fatiha. idha qabba ahadukum fi salatihi fa innahu yunaji rabbah. Omuntu wabanga ali mu ssala amanyi kyayogera nani? Ne Allah. Osoma al-Fatiha Allah kwanga siwe kiri katumubuuza Allah abaanukula batya bonna ate nga basadde mu kiseera kyekimu. Nayanukula ab'oku Gwanda, nayanukula ab'oku Taqwa, nayanukula ab'e Japan, nayanukula salaamu alaikum. Kubanga wanoobissaamu entegeerayo ogenda kukaafuwala. Lyetteeka lya bannaaqida erigamba ti man ankara sifa, yenna agezaako kuwakanya ekitendo kyonna wasafa Allahu bihi tabaraka wa ta'ala nafsuhu, Allah kye yeetena nakyo tufenna kafara, akaafuwala ate obukaafiri omubujja mu buki? Mu busiraamu. Kubanga ojja bissaamu endowoozo owunge. Oba bitegere kusoma kadde bange bitegere kese katuli ku nsalosalo Allah oba takkanga ggobokka okuva ku kitanda. Era ng'abasajja ba Mu'tazila n'abasajja abasufi bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tayogera. Bwe tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayogera, kitegeeza nti tuba tumutaddeko alfam, omuki, omumwa, wallisan, n'olulimi. Ate aya egamba nti wa idh qala rabbuka lilmalaika, Allah malaika yabagamba, yayogera nabo. Ate wakallama Allahu Musa taklima, Allah yagamba Nabiyullahi Musa emboozi n'egwa amakerenda. Tukoma wali nti Allah akola ki? Ayogera. Eby'omumwa n'olulimi gwabimanyi, bal tukakasa nti Allah akola ki? Ayogera. Ng'amasala waliwo omuddu omu musuufi yazze mu inbox n'agamba tugamba nti Allah alina emikono, kitegeeza Allah alina omubiri. Ekyomubiri teri akyogedde nti oba Allah subhanahu wa ta'ala emikono gye gya mubiri nga guno ogwaffe, oba emikono giriko emisuwa, tetwakyogera. Kubanga yagamba tabaraka alladhi biyadihi almulku, mikono gy'alinamu obufuzi, afuga buli kiki. Wetukoma wetukola ki? Kwetukoma. Kati ate wetunalaba obujulizi obulaga nti Allah alina ennwe, engalo. Bwenjagala tulabe essaawa eno biidhni rrahman, era nga kyemba mumanya Allah alina emikono gyonna gyajjo. Hadithi Ibn Umar wa muddu yagamba eno hadithi wagiraba, eraga nti Allah alina omukono omulala nti gwa kkono. Tetugamba nti gwa kkono, kubanga Sheikh Uthaymin yagamba hadithi eraga nti Allah alina omukono omulala, si mukono gutya gumu. Tetugamba nti alina ki? Alina kkono. Tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala talina mukono gutya gumu, alina omukono omuki? Omulala. Nga ku nsonga y'amaaso, Allah alina amaaso abiri, wabula genkana obunene ng'agaffe nedda. Galimu bbulaaka ne white ng'agaffe, tetubyogedde ebyo. Galaba nnyo ng'agaffe, tetubyogedde. Wabula Allah agambye nti asma'u wa ara, nze mpulira era nkola ki? Ndaba. Okitegeera? wahamalnahu ala dhati alwahi wa dusur tajri biayunina jazaan liman kana kufir
eryato lyatamba tubena nga Allah alitaddeko amaki amaaso ge alitaddeko amaaso ge rasulu n'atugamba sallallahu alaihi wasallam hadithi muttafaqun alayhi inna al-Bukhari wa Muslim yagamba inna rabbakum omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala laysa bi'awar siwa tulu kate mu bantu mulimu abettulu nga amaaso gaafu wona abatalabirako ddala si bwe guli wabula takyif wa tashbih abantu okuba nga bafaananyiza n'okuba nti bassaamu embeera enkola si yabasalafu salih era si yanzikiriza ki si yanzikiriza ntuufu kenjagadde omuddu oyo obulimba tubujjewo nekhuzabalatin abakhir zeyogera mawulidi n'okuba nti yabyogera ebigambo ebya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abyogera mu njogera etakakasa nti bituufu n'agamba nti mbu darusu yaffe yali kyensembyayo ku lusalosalo ebyawula wakati wasinzibwa n'akola ki n'asinza y'ensonga y'okukwata oba engalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Allah ayina engalo naam ayina engalo ayina ennwe eyaziina akwata akwata manyi baleeta ayat nyingi ayagala otegeera ebisingako ogenda mu kitabo kye bayita Fathul Bari ekyomumanya yitibwa Ibn Hajar al-Asqalani peegi ya 641 ya Sheikh yasimisa aya egamba nti inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah akwata amagulu omusanvu n'ensi omusanvu bireme kuvaawo. ليت حديث حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عامش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال جاء حبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنفورميشن يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومسجى يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال ناقمت يا محمد ومن محمد إن الله يضع السماء الله قواتقول أسقول على إسبع كروغال ورمون وباكو هنغالوزه والأرض على إسبع نسا نسي كروغال ورمون والجبال على إسبع نسا نسا كروغال ورمون والشجر والأنهار على إسبع نسا نامتي نامت كروغال ورمون وسائر الخلق على إسبع نسا نبتون بسيقاد كروغال ورمون نتكجا gana na bebitibu manya kusome bwino ebitibina kubabwa biki abali mu kirasha tetubafaako kasita bwina ajja kategerekese abali mu kirasha tubakola ki tetubafaako twagala raddan alimiya Allah eggulu alina ku lugalo lwe lumu n'ensi yonna ku lugalo lwe lumu n'ensozi ku lugalo lwe lumu n'emigga n'emiti ku lugalo lwe lumu n'ebitone ebisigadde ku lugalo lwe lumu fadahika rasul omusajja yagamba thumma qala thumma yaqulu biyadi sajja nagamba oluvannyuma Allah ebyo biba biri ku mukono gwe ana maliku eyo mukulembeze kabaka kitegeeza nga ayogera mu mbeera y'okugamba nti ebyo byonna Allah abikola ki abisobola abikontrolinga atya fadahika rasulu sallallahu alayhi wasallam ne Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyava aseka rasulu wamala okuseka وقال رسولنا محمد التكري قامت وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه تمواغر أغرانيا الله متفواكم أغرانيا آية مصرة زمع آية انكاغا mumusanvu era tujja kulaba bwina alaga nti Allah aseka
era bajja kugamba abasajja abasuufi ne baashaira ne bamu'tazila ne qadiriya bajjaga nti otugamba Allah sikakitegeeza ayina amannyo. Nedda, tukoma bukomi nti Allah akola ki? Aseka. Kimala. Kale yekese nga utajja mu hadith sabo yabuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu yadhhak, Allah seka. Nabagamba na'am, rabbuna tabaraka wa ta'ala yadhhak, Allah seka. Ye Taymiya muwaqatul wasitiyya layta hadith ya tauba inna Allah yafrahu bi tawbati 'abdin siwakiri Allah sanyuka tauba y'omuki y'omwanadamu okusinga omwanadamu ne bwasanyuka andiya irahilati ng'ensolo ye emukoze eki emubuzeeko obanga ensolo ye ebuze ng'abadde n'agiraba ne wajja obujuzi obwa nti Allahu yadhhak, Allah seka. Kaifa yadhhak, Allah seka atya? Tetukimanyi. Ayina amannya amagego nedda. Aseka akamiloni kalabika tetubimanyi ebyo. Bwaseka abikula mimwa nedda. Bwaseka alaga lulimi nedda. Bwaseka kuba kakule nedda. Tugamba nti yadhhak idha tasaddaka al-abd biqalil. Singa omuntu asaddaka nusu bitaano si bwe guli ate n'asaba Allah kawumbi, Allah aseka mu nseka eyeewuunya omuddu engeri gy'amanyi ki obuyinza bwe. Assalamu alaikum. Kati bitegerekese bingi ebijja okujjaawo nga buguruupu bungi obwabula mu nzikiriza nga bubitegeera mu ntegeera ki enneesulifu. Eno wasiya gyemaliza nayo baganda nga bebitiibwa tetulina bwetaavu bwa hadithi nnafu kuzireeta mu nnamula ya busiraamu tifenna oba kusoma nzikiriza nga tukozesa hadithi ki ennafu. Entuufu ze tulina zitumala wadde ogiraba nga eyinza okubeeramu ekyokuyiga kingi oba kinene. Kati hadithi ya Ibn Umar eno muslimu yagireeta eraga nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina omukono ogwa ddyo tifenna olw'ensonga ate ayina nesi bo kibavula n'ogwa kkono ku lw'okuba ebigambo bya nabbi tebikubagana. Hadithi Ibn Abbas gye twalaba egamba nti wakilta yadayillahi yaminan. Wabula ekiri mu hadithi Ibn Umar gamanyamu bagiraga nti ntuufu kiraga nti Allah talina mukono gutya gumu, ayina omukono omuki omulala. Kasi kaleba ne wajja riwaaya eraga nti Allah ayina emikono ebiri era nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Ma'ad bwe yajja leetyo okusaaza basahaba salatu subh n'abagamba sallaytu nsadde obudde obw'ekiro tufenna thumma akhadhani an-nu'as nefuna akasumagizi tufenna nensumagiramu falamma stayqadtu wenakola ki wenzize ki engulu fa idha bi rabbi minuka bandaba Allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-ahsan ngali mutfananye kiki ekirungi ennyo. Nangamba nti atadiri omanyi maadha yatakhasamu biki bye bakayaganako fi mala'il a'la bamalayika waki waggulu. Aso n'agamba la bamalayika boogera ku mpera za muntu zatambula ng'agenda muki mu jjuma si we guli. Hadithi Sheikh wa Hasan Karuma ajagala nnyo agamba nti fa akhadhani rabbi Allah nankwata tifenna ala minkabai au ala katfai nankwata ku biki ku bibegabega wano makati g'ebiki wekwata ogwe tulabewo bwatyo. Barakallahu fikum. Agamba hatta histu paka wenawulya tifenna buruda asabi'ihi fi sadri nempuyiranga obunyogovu bw'engalo ze mu kifuba yankwatako biyadai n'emikono gyeki gyombiriri.
tetugamba ng'egy'omuntu giriko emisuwa nedda. Assalamu alaikum. Bitegerekese kati twagala okujjawo shubuhat olusalosalo wakati wasinza nakolaki nasinzibwa baganda bange ab'ebitiibwa mabagano qawwi sakuba nti mbawanvuriza baganda bange ab'ebitiibwa wabula kyenjagala okuba tutegeere nti laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Allah tiwali kimukola ki kimufaanana era Allah awulira ate akola ki ate alaba amanyi mukulaga nti Allah ayina engalo n'okugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina emikono. Bayita hadithi nyingi nnyo eziraga embeera efaanako bwekyo baganda bange ab'ebitiibwa wabula nga bonna amaliza batugamba nti nedda emikono gya Allah si gy'egyomuki era tetugamba nti emikono gya Allah gya kyuma oba gya nnyama oba gya musenyu. Nedda tukoma wali wokka. Tabaraka alladhi biyadihi almulk. هذا مسار إراده وتهيأ علاجه وأن الله على كل والله عليم. إن شاء الله تبسنجو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.